Balamusiza mwena bakatwegattako amanya n'eddoboozi yenze Farouk. Nabagamba nti tulina ensonga ze twagala okubatunuzaamu ez'abasumba bano. Abasumba bavuddeyo ne bagamba nti nedda ekimala Muzeeyi Museveni ebintu by'okuggala amakyaki tetugenda bigumiikiriza, twagala oggulewo amakyaki. Muganda wange ali mu Amerika awo, omukyala bamuyita Olivia, ne kimukwatako nnyo ku makya nankubira n'agamba Farouk nyamba ofuneyo ku musumba annyonnyole ebintu bino lwaki ekintu ekyo baagala kikola bwe batyo. Okitegeera bannayuganda babadde batya, balowooza covid taliiyo, covid gyali eno tufa, ebyaddala tufa. Bannayuganda bo bakakasa bagamba abasinga nti ebintu birabika bya kiwaanyi, covid taliiwo. So neŋŋamba nti kanfuneyo Reverand aina crowd, aina church, twavudde ku level omuntu atalina church tobakuba oyogera. Ne obo ina church ngo n'abantu bo 8 awo bimukwasaganya, tetukwagala mu nsonga zino, twagala mu basajja abalina following, tuwulirize ensonga kati. Nsonga ze tugenzeeko za kuwuliriza nsonga. Abamu bagamba Kiganda yavuddeyo n'agamba Bishop nti Muzeeyi Museveni gulawo church. Reverand ono, Reverand Tony agamba nti nedda ssebo church bazigale. Nabagambe sheno eri powered by Sozo Property Consultant, bali awo kireka bagamba oba ine ebintu byo ebya saloon, ebya gym, ebya restaurant, ebya waka bajja ne babikugulako nofuna sente. Genda ku Facebook teka Musozo mu bwangu nnyo fune detail olabe ebigenda maaso. So sijja balwisaawo kamba njulire Reverand Tony agenda babuulira yani omutuufu. Reverand tusaso nange nsanyiza okusenga muganda wange. Amanya gange n'eddoboozi yenze Reverand Tony Mutabingwa, kulembera obuweereza bwa Outreach Settlement Ministry obusangibwa mu Ndeeba. Twagudde no branch endala ezana ku Paka Building. Yes. Byonna tubikoze mu covid eno okweteekerateekera ebiseera eby'omu maaso ebitali byakati, kubanga ekkanisa weeri kati olwaleero yalumbibwa. Yesu Kristo ng'omutwe gw'ekkanisa yaggyibwa mu kkanisa, abantu ne batekinga over ekkanisa boogera byabwe oba byandowooza yaabwe. Kikyotegeeza Reverand lwa nsonga bw'ŋŋamba olwaleero ndi Katonda munyiivu akulagidde oggulewo ekkanisa nga President wa Brazil abadde asinga okuwakana olwaleero mulwadde wa corona. Nga tetunagenda mbadde nsaba abantu basooke bategeere background yo. Oli ebintu bino wasoma bisome, ebintu bino tukoye abantu n'abeeraawo nti nali nkolera wagundi nembiyiga nenje wabisoma ebintu bino ebyokusumba endiga oba tewabisoma naawe oli wakadinisa? Siri self-styled Reverand. Sijja gyali emirimu gyange kusooka nina emirimu gye nasookako naweerezaako eri eggwanga lyange, nsuubuddeko nkoze emirimu egy'enjawulo. Nakati emirimu gyange nkyagina na kampani zange zimuvinga. Promise Keepers, nsubula nina bizinesi zange ez'ebbali eno nzija lwa koolo olw'ekyo ekirabo ekiri mu nze olw'okuyitibwa. Ate nga n'obwe Reverand nabusoma. I have a degree in theology. Nasomera Bungereza. Bannange ab'Ebungereza ono gwe tuli naye ebintu bino Reverand yabisoma kati njagala ate mukulu Farouk ng'ogyeko n'ekyo wabawo omuntu okusoma kintu kirala n'okuyitibwa kintu kirala byawukana. So tusoma theology bwe tuba tumusoma n'ate obutaba na koolo oyinza okutabula ebintu bino n'ogutwalanga oba omulimu oba ebyenfuno ba bizinesi. Newe banga koolo nga enthusiasm eri mugwe nga Katonda akukozesa okuyamba abantu be n'okudeliveringa message ye, kubanga owulira gwe ondaba ku ma TV ag'enjawulo ne ku radio ez'enjawulo. Messages zembuulira ezange tojja kuŋŋamba nti zinoonya ssente lwa nsonga tolabangako ku namba ya mobile money. Tolabangako kanamba nga katambula wansi nti sindika wano. Kuba toyinza kuŋŋamba muntu ali mu bwavu anoonya kyakulya nti ate weereza tuyambe omulimu gwa Katonda. So wadde omulimu gwa Katonda tulina okuguyimiriza n'okubuulira enjiri. Naye nze nganze Reverand Tony Mutabingwa nganze ayagala okunegatako ku ndowooza yange nja ku defendinga points zange. Lwaki nze ŋŋamba obulwadde gye buli, obulwadde bwa corona ne mu Uganda weebuli. Tube n'omutima ogulumirirwa abantu
obulwadde bwa corona singa bumala okuyingira mu bantu ne bwe exploding ebanga bomu eri magnetic kale oba tokyasobola buyimiriza n'akalembereza kano tulabawo nti lwansonga nti gavumenti yaffe president waffe minisitule y'ebyobulamu bava ne batekinga counter measures ezitayiza eggwanga obutafuna kirwadde ne baggala ebisaawe ne baggala amasomero ne baggala amabaala gye twali sharingidde akacupa buli kifo ekyalivuddemu obulwadde ne kiggalwa ne kati olwakalembereza kebalaba kebalina nti tebannalaba muntu afudde ate bo bakitwalanga ekyokuzanyisa kuvaayo kwekalakaasa nti bagule amakyaki kijja kuttisa abantu so nze ndowooza tuleme kwogeza Katonda nti Katonda munyiivu bamumiitinzeewa kyetuliko kikino ngenda beera straight Bishop Kiganda agambye obadde naye okyegera n'agamba nti ssebo Katonda munyiivu endiga okubeera nga ziri mu nnyumba sibwe kiri kati kyenyinza okugamba olwaleero muganda wange Faruku Bayibuli etugamba nti Katonda tasanyukira kubeera mu makanisa oba nebizimbibwa n'emikono ekkanisa ezikolwa n'emikono nze naawe ffe ekkanisa ya Mukama naawe gwe weerongoosa ne wejjamu enge ne wejjamu omululu ne wejjamu obujja Katonda mugwe mwatuula gwe ng'olina contrite heart ng'omutima gwo gunoonya Katonda wooba wonna. God is omniscient, is omnipresent, is everywhere. Oyinza okuŋŋa nti Katonda ali limited katakyakola kubanga amakanisa amagala akolera mu church moka. Bishop Kiganda byayogera bifu. Nze kyenjogera ku nsonga eyo ensonga yagikutte bubi era kyakola kikyamu lwa nsonga eriemu babbiri. Tulime twala church zino nga business. Bw'otandika okwekalakasa ng'owa arcade ng'alina amaduuka ng'anakyasubula kintu kikyamu. Basumba bave bafune emirimu bakole. Katonda yawabanga ye yabayita era Katonda yatuyita akozesa abantu. Katonda akozesa abantu kati yakozesa abantu ne bagala churches. It is God togamba nti government kitegeeza wabanga it is God wabanga alina koro era Katonda makanisa aligagola mu budde bw'obutuufu. Tuleme kozesa amaanyi. Katonda abagambe nti tugende tukozesa amaanyi mu kungubage. Line gwanga olimanyi bulungi abayisemu line gwanga olimanyi bulungi egwanga lino olimanyi bulungi kankwe Genesis y'egwanga lino n'abasumba bali bawulirize. Egwanga lino wano wali source of river Nile. Source of river Nile eyita mawanga okuli Sudan, Egypt negenda paka ku Suez. Kitegeeza nti ennyanja yaffe webanga river Nile eva kuno gemazi gegamu Musa ge yakubako omuggo gwe kwe kwake ekisa kya Katonda. Ekisa kya Katonda kibanga magnetic pulse kyajja paka ku source. Kitegeeza ne gwanga laffe liriko ekisa ekyenjawulo. Gana amazzi gaffe Yesu yaganywako kuba yaliko mu Misiri. Kyesisuubira nti ayinza okuleka eggwanga lyaffe. Kandi nze toyinza kuŋŋamba tugulumiza corona okusinga Katonda. Tetugulumiza corona kusinga Katonda. Katonda ali waggulu wa buli kitonde. Ne buli kimu kinina ekiseera kyakyo. Wano siffe tusoose mu karantini. Samaliya baaliko mu karantini. Ne mu Misiri yennyini Mukama Katonda yagamba abaana ba Isirayiri nti ngenda kuba malayika okufa agenda kuyita ne mubeere mu mayumba gammwe musiige omusaayi ku buno bw'enju zammwe malayika okufa bw'anajja mwagenda bayitako. Nakatwagambibwa kubeera mu mayumba gaffe to keep distance okufa kumala okutuyitako dini Katonda n'atujja n'atununula n'atutwala tumusinzenga. Bapasita bawagira ekintu kino ekyokuggulawo ensonga zaabwe buzibu kiki ekiri emabega w'ekintu ekyo. Nze kankubuulire kuba gwe bizinesi eno ebintu bino obirimu kyaki ogirina oli businessman buli kimu okimanyi kyaki njirina ndi businessman. Sigamba nti kuwagira gavumenti kyokka bajja gamba nti omuwulire ku program agambye nti ndi kusendeza corona tugenda waawo naye kyenyinza okugambako ekitono muganda wange. Kanisa mu Uganda nena obuzibu bwa mulundi ogwo. Katonda ayagala tumuweereze nate Katonda y'omu ayagala tukole. Toyinza kuŋŋamba nti oteeka abagoberezi ku kyaki kuva Monday paka Sunday nga banoonya Katonda. Katonda kyo yatawulira.
ojjukira olugero lw'Erayija n'abasamize. Abasamize bakoola Katonda paka lwaggulu ne beesala n'okwesala nga Katonda tabaanokola. Erayija yavaayo n'akuba olulayini n'afuka n'amazzi n'ayogera ekigambo eki n'agamba nti obanga ye gwe Katonda wa Isirayiri weeraga olwaleero nti gwe Katonda omulamu. Kyatwala just second sinayanukuza omuliro. That is God we are talking about. Kati nze okukakasa ensi nti mpeereza Katonda omulamu njawo ndeetereyo omuntu ng'alina ekikulukuto ng'amaze nakyo ba myaka 5. I will give you only 7 days. Mulage endagino kugambe nti kola boti ne boti ne boti ne boti, you will be fine. Yes. Nkyogera nga nkikakasa. Reverand kiddemu ekintu ky'ogambe okukakasa nti mpeereza Katonda omulamu. Njagala ondeetera omuntu omukazi ng'alina ekikulukuto ng'amaze wadde emyaka 10 wadde 2 wadde 8 wadde myezi, muwe ennaku 7 nga mulaze ki ekyokukola ng'ali fine. Kati nga mwawo ku bwerere baganda bange bw'obanga oli awo ng'oli mukyala ng'olina ekirwadde ky'ekikulukuto omaze nakyo emyaka 10 oba emeka, enamba yange gigendeko awo, ojje mu inbox oŋŋambe nkutwale ewa Reverand ekintu ku bwerere tagenda kujjako wadde n'ekikumi akuggyeko tukoye abafere abasajja abatuufu baabano. Kaakati Bishop Kiganda atambuza enjiri kuba gambya agenda kuwe kutiya naawe ojambale. Nze sinza kwambala kutiya ye lwa nsonga nze sikula ebyo bintu bwe bityo bifaanana bwe bityo. Nkubulireko olwaleero nina ekyawandiikibwa mu Bayibuli nsobola okukibuliramu enjiri omwaka mulamba. Kiri mu Genesis essuula 1 olunyiri olusooka n'olwokubiri. Egamba nti mu lubereberye Katonda egamba in the beginning God created the earth and heavens. Naye yali ensi yali etabuddwa. But the spirit of God was upon the water. Mwoyo wa Mukama yali ali ku mazzi. So kisoboka naawe omuntu okubanga watondebwa Katonda ng'oweereza Katonda ng'olina ne mwoyo wa Katonda naye ng'oli confused. Kikyotegeeza awo nkugambye waliwo abasumba abali confused essaawa zino. No, nkugambye Katonda saagala kwatakinga muntu yenna. Kugambye mu lubereberye Katonda yatonda ensi. Ye yagitonda nga yiye n'eggulu n'amazzi naye nga mwoyo wa Mukama ali ku mazzi naye nga buli kimu kitabuddwa. N'ekyali kyetaagisa ki Katonda yateekawo ekitangaala okutabula ne kuvaawo. Abantu abeetaaga kitangaala boogera amazima baleme kubuza muntu n'omu, baleme kutwala muntu n'omu mu kufa. Buno obulwadde corona is for real. Ensi ezitusinga amaanyi zirina sophisticated weapons, zirina sophisticated medical facilities, zifiiriddwa abantu mitwalo na mitwalo. Ne mu Afirika wano Katonda atubiseeko kasubi as Africa lwa nsonga abazungu balina ekigendererwa ekyo tulinnyako wansi. Gw'omanyi lwaki Ethiopia it was not colonized mu mawanga ga Afrika gonna? Kubanga ffenna abaddugavu yensi mwe tusibuka. Oba Munyarwanda oba Munyankole oba Muganda, n'Omuganda bagamba the first Muganda kintu came from Abyssinia which is Ethiopia. Katonda okulaga nti tawagira ggwanga limu oba kale emu yokka wabula all of us were his people. Kato tubikako obusubi bali bakikolera ffe kutukendeeza okiraba ndowooza ne kibeefuulira. That is God. Pastor avuddeyo n'agamba Kiganda Bishop agamba nti Colonial ono ensonga ezimu lwaki baagala okuvaayo kyaki President Museveni aziggulewo nti amaka gafa family zifa ziggwawo, abantu tebakyagira, abakazi tebakyakwatagana n'abasajja, biki kati baagala bintu ebyo abantu bakomewo. Bayibuli etugamba ekyo Katonda kyagassa awamu tewabanga akyawula. Yes. Kitegeeza Katonda kyabagase tekisobola kwawukana kinywerera. Ne olaba ekyawukana kitegeeza Katonda si yakigatta. Yes. Nchiddamu. What God has put together no man can put a thunder. Gosobola kwawula ekiro n'emisana. God has joined them together. Osobola kwawula obulamu n'okufa, death and life. Osobola kwawula omusana n'enkuba. Osobola anabi yagatta ebibiri, anabi yagatta ebisatu. Eriyo omwezi, emunyenye n'omusana, those are in freeze. Naye we babanga obufumbo Katonda yabugatta ne buyita mayengo buddamu ne bukola ki ne buyimirira. Nebino ebyobufumbo Katonda akuntumye Yesu yakundaze. That's where the problem is. Reverand,
olinga ngamba nti abasumba sente ziweddeko abantu bali broke kasente kabaweddeko baagala kukamulandiga banoonya sente si bwe kiri simanyi kiri mu nsawo yaabwe naye nze nkugamba abasumba wano e Uganda bakyuse enkola yaabwe be bamu ku baleese obwavu mu Uganda kinyonyole bulungi be bamu ku baleese obwavu mu Uganda toyinza kuŋŋamba nga obeeza omuntu ku church omwezi mulamba nga takola. The same God want us to worship him, but the same God want us to work. Agatukole tusasule emisolo tukulakulanye eggwanga lyaffe. Gwokimanyi nti bibiina by'abalokole mwe musinga abaavu batugerako n'engero nti oli mwavu ng'emmese y'omu kkanisa. Lwaki mu kkanisa mwe mubeera emmese enjavu? nga tuwaayo ebintu naye lwaki bagera olugero nti oli mwavu ng'emmese y'omu kkanisa? Lwaki mu kkanisa mwe mubeera emmese enjavu? Awara tezibeera muzake tezibeera. Abasumba bakoze kyamaanyi okwavuwaza abantu. Tebalaze bantu kikyakola. It's time tuyigirize abantu okukola. Nze kankugamba olwaleero newe naaba ne masters newe naaba n'empapula bwe naafa omwana wange tagenda because agenda kusaba mulimu. Newe naaba n'ennimiro nga njigiriza omwana farming bwe nnima red paper nemanya nti kamulali buno eranda ne babulya okyaba entula zino enjeru bazirya ogenda mu export wanu mwe muli sente n'oyigiriza omwana okukola ebintu ng'ebyo. You get my point? Ne bw'olivaawo agenda besegaza n'empapula zo gwe z'obuyigirizeebwo omwana we alizikozesa ng'ovuddewo. So olinga Reverand yantegeeza nti abasumba bw'oba olina church beerayo ne bizinesi endala, beerayo n'ekyokola ekirala, n'abantu bayigiriza okukola baleete ekimu eky'ekkumi mu kkanisa nga bakola. Naye n'ogamba omuntu waayo ne transport gw'osigaza waayo. What is that? It is wrong and I don't support it. Pastors must change. No, gwe tomanyi mazima. Tuli ba revolutionalist nga tuli mu lutalo lwa kununula ggwanga n'abantu baffe n'ensi etereere then tulinunulira eddala mu misana ttuku. Nze abantu bangi ne bannamawulire bazze mu kkanisa nga mpeereza. I preach the gospel. After preaching omuntu offeringa nga bw'oyagadde no one can sell a blessing. Osobola okuwa Katonda corruption nomugamba nti Katonda onawadde mu 9 million 5 muyambe urgently. Really? Can you corrupt God? Then kati gwoba owaayo sente zo n'owaayo obukadde 5 nti ofune agent answer otwale omukisa omunene. You are doing what you don't understand. Bible egamba tina katono kolina kali kugibwako because you don't know what to do. Kyebakola ba pastor. Kyenyiza okugamba olwaleero mu nsonga eno gye twogerako olwaleero tulwanira ddembe ly'abantu. Bantu baleme kugwa mu birwadde kufa ate tugambe tetwamanya. Bakibwetera wano bayokya abantu. Naye ogamba tukuŋŋaanya kati ng'obulwadde bukyatambula. Boda abasawo bali eri basiiba bakebera kulaba nti obulwadde tebutuuka eno. Wabula gwe atoya okuŋŋaanya abantu wamu nti omuntu omu wajje ng'alina obulwadde asiga abalala bonna. Reverand yaŋŋambye nti ekigendererwa kye si sente nti oba ayagala abantu bajje afune sente ye alina bizinensi ze ezimuwa sente kuba abadde azimba mu covid ono. Ye kyayagala Katonda yamusindise abantu bano bataasibwe badde eri Katonda. Katonda munyiiza Katonda. Nze golaba I serve with angelic ministry. Nkiddamu I serve with angelic ministry. Ndi mu buweereza obw'abamalayika. Manyi levels of spirit nti ova ku bamalayika odda ku muwachi n'odda ku ponanatole spirit nga tonatuuka wadde ku jini wansi. Naye I serve in angelic ministry. That's mean I was called by God. Katoyinza kuŋŋamba olwaleero ku nsi bwefaanana bweti bw'obanga oyogera ekigambo kyonna ne Katonda yakutumye omanyanga nti eriyo akasanvu ke. Abayo n'abantu b'otamanyi nti ayogera nabo. Kino ekintu let us not take it as a minor. Nze nina omusajja who is more gifted. Ne bakuleeteredde ogaliyita ne ligwawo bagula amakyaki ewaabwe naye Katonda yamugatta ogiggulawo. Leka
n'agireka kubanga buno obulwadde abantu bagamba obulwadde tebuliiwa sebo korona gyali bannayuganda byebibuuzi bye bwe mwagala nja kunoonya ku Professor Kalisa bamita Kalisa nono Haji Kim Kalisa tudiscussing ensonga nja gidiscussingako naye more in detail kubanga endwadde ya corona mukimanye nti twava mu ntalo ez'emmundu ne nuclear abasajja bagezesa ebyokulwanyisa byabwe mu ngeri yabiwuka tweme kuteeka bulamu bw'abantu mu matiga. Reverand wenkubuliza abasiramu tebanna complaininga kuggulawo abakatholika tebannaba n'abagundi n'abaprotestant abalokolemu abatufuukidde ekizibu balokole banno balokole bannaffe naye nti kyoba omanya kyoba omanya kiri ekintu kimu entegera yaffe si yeemu ate endaba yaffe y'ebintu si yeemu. Mukadde wange oyo Kiganda yansooka mu field eno and I respect him naye ekkubo lyakutte siri erituufu n'essimu ya president agirina ayogera naye weyankuga nti ayogera naye lwaki siri ekkubo kuba yagamba sayansi abanasayansi tabebingira mu Katonda kuwonya kwa Katonda. Nkubuuza olwaleero oyo taba na njawulo n'oli agaana abantu omira eddagala ebya sayansi tebikola wabula nze nkugamba oba mulwadde mira eddagala lyo wowe n'omusujja mira eddagala lyo ne Katonda agenda kuwonya kuba Katonda yateekawo abasawo era yabawa n'amagezi okufuuka kye baba bafuusa. Kubanga kati olaba bw'ogenda wemba nga tusabira omuntu oyinza ogamba by the name of the most powerful God and by the name of the most swelling spirit of the Lord and by the name of the most noble one. You get my point? So webanga waliyo the most swelling spirit of the Lord ngeri omwoyo wa Katonda awonya ongamba otya nti ate ku nsi tateekeko basawo bawonya. Bishop Kiganda kyekimusumbuwa essaawa zino yala musajja ayavuwadde kyaki tekyaleeta bulungi kasente kyekigenda naye ng'erabika ndowooza waliwo ekitali kituufu kanti mwe mwakola investigative journalism njaga munoonyereze muzule akola mulimu ki muguje mugutuleetere mu media nze nange ojja ombuuza okola mulimu ki nkutwale gye nkolera kampani zo nzimanyi bali mu ttale bakola kati tunoonye omulimu gwe nagwe gumanyibwe tunoonye omulimu gwa Bishop Kiganda gumanyibwe omulala ogusupporting ogwa ministry then awe tujja otandika tumanye amazima. Bishop Kiganda tugenda tandika okunoonyereza lwaki togenda n'obeera mirimu giri emirala bw'oba ogamba ekintu kikola ki kitambula. Yagambye nti muzeeyi yagenda n'atuukirira abakulembeze b'eddiini immwe abantu abakyamu n'alekayo bo abatuufu kati ne babuza omukulembeze mukyomubulira omukulembeze amazima gagenda mu kyaki eno nti kyakizigulwe yafulontingayo mmwe siri mu interreligious council gwayogerako mumumanyi nze siriyo wemba njogera ne president njogera naye nga muwagizi we oba nga mukwano gwange kubanga is my role model. President Museveni yayita mu buli level yasoma, was a student agende Tanzania, was trained yakola military science ekitegeeza kye yali ayagala yali akimanyi okola political science kye yali ayagala obeera yali akikola ki kati naawe olina okumanya ki kyoyagala okubeera. So omukulembeze yatuukirira abakulembeze bakyamu tebamubulira tujja kugamba nti bakyamu ogenda kuŋŋamba nti Bishop Kazenda mukyamu is a man of integrity. I respect him. Kyekisumbuwa Bishop Kiganda kyekigenda maaso anti kati ekimusumbuwa ffenna tukinoonyereze tunabo meetinga tubenga tulina answer ntufu naye akitubuulire. Yavuddeyo n'agamba mbugwe engeri gyo ebintu by'owagira lwaki owagira nti amakyaki gaggalwe gongere okuggalwa bw'owalya ssente za covid mwabali ku ssente za covid muli kwerira kati bo yalaze bakuba obwavu bubatta kati mwe muli mugamba muzeeyi gira nkubuulire muganda wange nze nsasula omusolo gw'amaliba ogusuka mu bukadde 4 kubanga omusolo gwe nsasula kiremu ngisasula $0.8 wema nga nfulumya kiro emitwalo 3 mma nsasudde $7 mu ggwanika lya gavumenti
kati gwe musolo gwensasula kati ng'ambo tyanalidde sente za covid baleeta zakulya baleeta zakuyamba abantu nakutangira abantu butafa ogwo guba mululu wetwetejje busajja obwo ku mutima kuleeta mulundi gundi yafunye kino nange nfuneko teri mukulembeza agenda kukugabira tukole teri agenda kukugabira nti bakugabira bugabizi tukole. Bishop Kiganda, ensonga eziri mu ddiiro teri mukulembeze agenda kuwa sente za bwerere onakugamba musumba muno Reverand yagamba ensonga zino so genda okole ebintu by'okuddawo okugamba bano balidde eza covid kyava bagamba mzee yaggalewo mbusimanyi Katonda yakutumye amakyaki gaggulwewo mutumanga katwalere tetwagala nga yamusanzeewa yamusangawa ati kati oba yamugambidde wakaawe agwama wakayogere naye wakaawe lwaki agenda mu kyaki gyatayogeredde naye. Omuntu atulaba abuuza nti Reverand bwensabira ku TV mu time ene ya corona egundi yange tetuuka kizibu olwaleero mentality erina okukyuka mu basumba ba Uganda n'abantu bonna abandaba olwalo nga ntunudde mu kamera teri muntu ayinza kukusabira buli muntu yeesabira yekka believe it or not. We mutejjemu mentality eyo kigenda leeta obuzibu. Ekkuŋŋaaniro ekkanisa the place of worship kiba kifo kya kuŋŋaaniro naye is not a permanent house of God timwasula Katonda atugamba nti ensi justice tuli abigere bye naali muggulu ne muggulu tajjamu ne muggulu agatajjamu. That's the scripture. Even in heaven and heavens cannot contain him. This earth is a stool of his foot. Mu kyaki tulina kukimayo ki tulina genda mu mirembe kusinza na kumwebaza ne kati emirembe giri luddawa ng'endwadde weeziri tula wansi wakaawo okakane osinziza wajja kuwulira kubanga God is omnipresent, is everywhere. Is not limited in one place. Reverand ekisemba ye eri abasumba abaagala ebintu bikolebwenga baggulewo ensi abantu bafune kasente mbw abasumba baavu babulire ekidda. Nze ekisembayo kyenyinza bagamba baganda bange mukakane nga temunnatereeza ntalo zini mu church born again church kuyomba na kulwanagana temuli kwagalana ate ojja olwaleero nti olwanirira church eggulewo then it's wrong. Soke mutereeze ennyumba ya Mukama mumala ogitereeza byetwogera binaawulirwa naye kati no one will listen to you. Shalom. Tweyanza nnyo tweyanzeege ono gwe tubadde naye bamuyita Reverand Tony Tagandwa. So kakati ensonga bwezitowezi tugenda kuba tulumba aba Pasa Bishop ngenda gendayo wa Bishop angambye ngendeyo ku church ngenda gendayo ko ndabe ensonga ze asengeke ensonga ze kuba naye nzo kuba naye ensonga ze ntuufu ng'agamba ekintu ye kuba namubuli Reverand yamubuuziza okkiriza corona waali n'asika omukka n'amuddamu okkiriza corona waali mu Uganda n'agamba waali kati bw'aba waali lwaki ntuggulawo then kati ajja tunnyonnyola ebisingakaawo naye nga tweyanza nnyo tweyanzeege ananya nsigadde nze Farouk. Programu eno etebwamu ensimbi bagala bafe basozo property consultant bagamba basangibwawo kireka bw'oba oyagala olina byoyagala obbaguza ebyawaka ebya gym ebya restaurant bajja ne babigulamu awawaka olina church ekulemeredde Pasa Kiganda church webeeganyi abasajja bano bagamba ebyuma byonna nnanga byonna bakola ki bajja ne kiri kityawo tekiba kirungi kiba kirungi kiba kirungi so zonajja ebyuma n'abigula n'abitwala church webeeganyi tewali mutawana abakozi betwagala yagwe twagala abakozi ateekamu naye n'afunamu tweyanza nnyo tweyanzege bwe tutyo ne Paulo yabambanga weema naye yakolanga weema ze kikigana abasumba okubako ne bizinesi endala bayizaaka bonna balundanga baali basajja balimi era Katonda n'abaaza n'abawo omukisa. Ebitabo bitulaga nti mu abasumba mubeera ne bizinesi naye ate bitiibwa basuuse okwagala ebitiibwa befudde bakatonda wano ku nsi whereby it's wrong. Mukama bawe nnyo omukisa be basala emisango be bamanya abatuukirivu be bamanya aboonoonyi. Amina, amina.